Eyatta ISMA OLAXES Jajja Ichuli Akatambi kafulumye atenga Simon Muyanga Rutaya najja wano nenkugamba nti bamubanja bulindo banka ya DFCU wetwogerera yesoze team MK official byonna mbikuletedde obadde okimanyi nti no Bebe Cool yafumisako Rema Namakulu olubuto yekolera inabwino byonna mbikuletedde mukwano gwange omubaka Hon.Namboozi bakireke atabukidde Rwamishana mu studio sagala obisubwe byonna mbikuletedde Pastor Bujingo tumuyina olunaku olwaleero naye sagala omusubwe mukwano gwange Bad Black atabukidde Federation ya Bebe Cool ne Eddie Kenzo abagambya atya Bobby Wine is class above sea level baba byonna mbikuletedde tosubwako yadde nekimu mukwano gwange omubaka Segirinya Muhammad maziga miranga na biwobe byalimu mu kiseera kino bannayuganda balina ebibuuzo bye bamubuuzizza ate ngo eyavuganyako kuba president bw'eggwanga Uganda amanyiddwa nga Joseph Kabuleta naye aleese bwino agamba bino bigenda maaso mu ggwanga aina kyabyogerako era nga agamba lwaki abagwira bafuna obwenkanya mangu ate nga bannansi tebafuna bwenkanya ebyo nebisinga kao byengendo okubanga nkutuusako mukwano gwange nzikiriza nkwanirizeeko nti osibyeyo otya kansubire nti nno oli bulungi bebitambulidde obulungi muyise engalo mu maaso era mwebaze Mukama Katonda ate gwe bitatambulidde bulungi nja kukusaba atogwamu maanyi tonyigira abo bafunye kubanga olwenkya duyinza okubeera olulwo bw'oba wanyigidde abafunye olwaleero omukisa ogwo n'ogufuna kale nno buli kitutuukako twebazenga bwebaza kuba kusalawo kwa Mukama Katonda mbanirizaako basebo ne banyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo abali e Qatar, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Dubai awo banange mbanirizaako mwe abali kubanga mutambula ne DPTV Uganda abali eri mu kyondo kya Amin abali mu Europe, America, Bungereza n'ensi endala bannaye mwenna mbanirizaako ku mukutu gwaffe guno ye DPTV Uganda yenze Sajjime abeera okubanga mbatusako ebintu ebyenjawulo abali wano ku lukalu lwa muddugavu Africa bannange nammwe mbanirizaako nnyo akensuso nja basaba amugende maaso n'okubanga musubscribinga channel yaffe bingi byogenda okubeera nga ate owulira awamu n'okubanga ate wekkanya tutandikirewa njagala tutandikire side za wano ewa tutandikirewo olunaku olwaleero kubanga amawulire tulina mangi tutandike ne Simon Muyanga Rutaya I think tutandike ne yekolera yavuddeyo n'aleeta bwino jukira Bebe Cool yataddewo milioni 10 amuleetera yekolera kakati yekolera naye kyakoze n'agamba bw'oba otaddewo milioni 10 ekankuwerevo katugyeyo ebyama kakati mu kiseera kino ebyama bitonya njagala nsooke nkuwe yekolera nga agamba Bebe Cool nga bwe yaggisamu Rema Namakula olubuto milioni 10 Bebe Cool zantaddeko 7 yantekako 10 ona ntaddeko 10 kitegeeza essaawa eno nzitowa obukadde 10 Bebe Cool nze owanvuma obusiiwuufu nenjagala okukutegeezaako kino mwana wa taata nsiiwuuse byama byo nkukooye okumbojjogola nkukooye okunkyocca nkukooye okunnoonya buli wayogerako eri ensi n'onvuma obusiiwuufu kyokka nga ate ekituufu kiri nti Bebe nsiiwuuse byama byo kati ngenda kutandika okutaako kimu nti Bebe Cool omuyimbi gwe yakola naye season siku yamufunisayo ku lubuto ne balugjamu era ekyabawula ne muyimbi munnoomu nga kati ye president we mu kibiina ekimu kwali kumubbira kantu ke kamere ke yali alyaka mpolampola so nga kakati akamere ako kafumbirwa omusawo omu mu kibuga neze sibyogera mbisirikidde ate siri byogera nze nalingeddeko nezija ngamba abantu nti ekyakwawula ne ttaafu biggo bwe wayendanga mukyala wo bakwata ngoga nti bakazi ba ttaafu bakuba ku ssimu naye nze ttaafu ngenda mugamba bakyala be balekera okuba ku ssimu yange mukyala wo kyava agamba mukyala wa ttaafu mimi Semakula gamba omwami woze tannyonoonera musajja mimi Semakula nayogana ne ttaafu olw'ensobiizo naye nze mbisirikidde eri agaana kuwagira Museveni wo tewali agaana muntu kulya kazambi naye ekikulu tompaanira kazambi mu baana bange kutuwalanya kuggwerayo nnyo Semayiri gwe mwaziise ISMA Ichuli abadde ebimu abiraba naga wano tetukkiriziganyisa kugamba nti emulago teri ddagala
tebasaanidde kwogera ku buli bwanguzi, tebasaanidde kwogera ku bubbi, tebasaanidde kwogera ku butemu, tebasaanidde kwogera ku kittabantu, tebasaanidde kwogera ku nguudo mbi olw'okuba gwe wagira Museveni. Leka kufuuka ngalabi ya mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'akuba okugyamu amaloboozi. Leka kufuuka poti mwami Yoweri Kaguta Museveni mwatowolokokeranga obubi bwe. Ye n'asigala ng'ali fresh, gwe n'osigaza ng'ekivundu mu bantu. Bebekulu weddira nkima ffe banno. Ffe baganda bo. Bali si baganda bo. Bali bazibuzi. Leka kukwatagana na mupakasi kujoonyesanga baana ba kitaawo. Valuwinganga omusaayi go. Ffe bannayuganda ffe musaayi go. Bebekulu gwe ayishuwa olidduka ne bannakasha bali babafunye omukisa ogudduka. Ayishuwa olidduka ne Museveni. Ayishuwa olidduka ne Muhoozi. Mwe muli bakyemeza. Waliwo amannyo ge tuyita kyemeza. Bebekulu Lagadi awagirani. Ani yali ayimiridde ku seti. Ani gwe wali owulidde ng'azaala wa Lagadi. Olowooza tetukimanyi nti Lagadi akolagana ne Museveni. Olowooza ebifaanyi tebifuluma nkonga ali wa ssale. Olowooza tetukimanyi nti alina ne ofiisi z'akolamu operation wealth creation. Ne wali owuliddeko emmundu yaffe yonna ng'eyolekera jjajja Lagadi. Tukimanyi awagira Museveni. Lagadi yagamba ekituufu kiri nti baabawagizi ba Bobi Wine bavuma. Naye ng'obakwatidde ku muntu waabwe. Bebekulu ffe ne tuli bagwi baddalu. Tumayuukira nsonga. Ensonga ente miliyoni 11 zoyagala okunteekamu. Ddayo osome. Zikozesa oddeyo osome ofune ku magezi nga ge tulina. Kuba tewasobola kuyonkanga ffe. Ne bagamba nti omusajja alinamu ku bwongo obusome wadde obuzaale temuli. Neva mu kuntiisatiisa mukulu. Imagine obudde bwange obwonoona. Bwe naali onoonedde ku Museveni. Ndi mu kubwonoonera ku kirerya. You are no longer national property. You are national destroyer. National musumbuyi. National kirerya. National mudangina. National mudangina. Aha, lutalo lwa masasi. Nali nagaana okuddamu okola story za Pastor Bujingo. Ne waliwo story gy'olaba n'ogamba kogireete ofune ne ku ndowooza z'abantu bo kiki balowooza. Kubanga aliwo church gy'olaba n'obuuza kyaki oba si kyaki. Njagala tulaba akatambi kano then nkomewo. Wabula njagala kujjukiza genda maaso n'okubanga osubscribing eyakatwegattako mu ngeri yemu genda maaso n'okubanga olikinga video yaffe. Genda ku mukutu gw'omulabi wa firimu ez'ebinnauganda ogwa Buggerwood Films Uganda. Kuliko firimu emanyiddwa nga Katuubagiro nkambwe nnyo. Yitayoko gendayo osobola okubanga olaba kafirimu ako. Kankuwe Pastor Bujingo. Omukyalo omu ow'ekitiibwa mu kibuga yayimba oluyimba tikagabe mayengo nga mangi ku nnyanja twagobako tunywedde. Munyambe mukayimbe mpulire 1 2 3 go. Kakati ne babakuvuma naye nga laavu yakwatagana. Tewaliwo kisobola kubajjawo. Mukyuka bukyusi nga mutunulira abavuma. Kikiyo nvuma. Nvaako siivuganye naawe. Bigambo byange si bingi. Omwana yasi. Somebody shout hallelujah. I said hallelujah. Naye kikiyo nvuma. Nvaako siivuganye naawe. Bigambo byange. Ndabye bubi oba nze ndabye bubi. Tuli mu church tuli luddawa. Twandibeera nga tuli mu kyefaanaanyiriza church. Away from that side mikwano gyange njagala kubaddusa amawulire tulina mangi olunaku olwaleero atugenda kusembyayo eggulire oba akatambi akafulumye aka ISMA OLAXES akagambibwa nti ono oba oliawo ye yakola ekikolwa kino. Tugenda kawulirako mu ngeri emu. Njagala tusoke ne Muhammad Segirinya. Muhammad Segirinya avuddeyo bw'atyo n'alaga okutya mu katambi kenkuleetedde olunaku olwaleero alaga okutya okw'ekitalo. Wabula bannayuganda babuuzizza Segirinya ebibuuzo nti kiki kye walya ekyo ekikutadde mu kutya bwe kutyo tobanga walya. Bibuuzo bya bannayuganda kansooke nze nkuwa akatambi kano okewulirireko era okalabeko. Bannange jo nalajanye wano ku mukutu guno ogwa TikTok
bannange muyambe Segirinya obwana buto bwana bukyali buto Nagirinya tannakula n'obulala tebunnakula bwaba kusindise tikola Segirinya ekikyamu mutte unange kyusaamu ogambe nti musajja to bwana nga tebunnakula mwagazaaki kubanga jjo wabaddewo ka boda akabadde kangoberera nga bwe tulinnyamu nako ne kalinnyamu bwe tuweta nako ne kaweta nenga nti oba abasajja ate tebaawulidde vidiyo n'olwekyo kanziremu nkola vidiyo eno ey'okubiri munnange yamba gwagenda atemula gwagenda kuba abantu amasasi ye Segirinyawo mutaase oleme kimukola kubanga bannange obwana buto Nagirinya tannakula tenakava mu kaduukulu ka myaka 2 yamba baabafunamu omutima ogw'ekisa nga tetunnaba kutuuka ku story ya ISMA OLAXES eri Akatambi. Waliwo akatambi kenjagala okuwa nako ka ISMA OLAXES okusinziira ku mbeera eya Muhammad Segirinya gyalimu. ISMA OLAXES alina ebintu byayogeranga era ajja kulwawo nga ye ajjukirwa, ajja kulwawo okwerabirwa. Katubeeko katone ebigambo bya jjajja Ichuli bye tuwulira okwefaananyirizaako Muhammad Segirinya. Gwe gyali ojja kwewagana ne muzitandika oyogera otya era nze ndi mukutya naye ate ndi musiraamu mutabuliki kula oba nfe nga naye njogedde nze ndi mutabuliki kulo mu amasimu gatandise okuva jjo enakoze vidiyo wegendereze era simanyi era nja mmaliriza nga kitata nkimanyi nja mmaliriza nga kirumira nkimanyi nja mmaliriza nga biriga ensi era eritegeera twabawaana muli bakuwaana buli wobalaba n'owaana n'ogwa wansi ne bayitawo mu mpenkoni ne bagenda ng'obudde buvuga bakuwaana kino nkubuulira mwana Adamu bali bakuwaana bw'otabawaana ate ng'obawaana omaliriza era oli bubi abaana baabakolera asibakata afiira mu nnyumba fulufiga nemulaba yekyawa mwana ngenda buli ku TV nembakiikirira amafuta gange wallahi billahi tallahi tebampangayo ku mafuta nkozesa gange omulimu gwabwe kusuubiza jangu enkya jangu luli genda jjo genda luli twala ebbaluwa kkirira ayambuka mbakoledde wallahi billahi tallahi abantu babakyawa ge mazima mu bantu mu abantu babakyawa nkubuulira nze ndi mutabuliki oba tompalekayo ofundanga n'obutampa atambadde asinga ntambuza jangu jjo genda jjo ikkirira enkya jangu luli olekangayo oba onzita oba munzita era nabiriga yafa wekito wekiri munsimanyi bansibi abantu lumima mawuggwe gyali ojja kwewagane. Me, I cannot tolerate anybody under me. Once I detect that, out you go. Because if I tolerate you, I am endangering the system. Simanyi abantu abakolera gavumenti eno nga temwajja nayo oba amazima ga Katonda mu ggulu ebigambo bya Mwami Museveni mubiwulira oba mubiwulira buwulizi ne mutabiwuliriza oba bwe mubiwuliriza temubikwata. Owulidde statement eyo kakati njagala mbatwale emboozi ya leero mpanvu wabula njabasa batugimaleyo fenna njabasa batugimaleyo mpanvu njagala tusookeko wa Bad Black oba tusookeko kubanga tulina emboozi nyingi tulina ya Simon Muyanga Lutaaya nayo temugisubwa tulina emboozi ya Kabuleta bannange emboozi nnungi nnyo ne munzikirize nzijewo emboozi ya Bad Black. Bad Black yakoze statement nga tosobola kukkiriza nti evudde mu Bad Black. Alo uliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukyala gweta Bad Black ayina ebigambo bya postinze nga bifunda bitono nnyo bwe biti naye bw'obiwa omuntu okubinnyonnyola
ayinza okutwala essaawa nnamba olw'amakulu amangi agabirimu. Yagambye abayimbi ba Uganda nti omukulu Bobi Wine yavaayo n'akuba ennyimba 2 zokka, Nalumansi ne Labisa. Ekyo kyaviiriddeko gavumenti okukola kyetakolangako mu myaka 38 gyakafugira Uganda, okuyita abayimbi bonna beemanyi nti tekuli n'omu awagira Bobi Wine n'ebawa obuwumbi 6. Gwandaba akawumbi kamu kalimu miliyoni 10,000. Obuwumbi 6 ze miliyoni 6,000, miliyoni 6,000 ne baziwa abayimbi baziye beyagale bakole buli kyonna ekyetagisa okubeera nti balwanyisa kisekisensiro bakyalwanyisekamu Bobi Wine. Ekikakasa ekyo ye speech ya Eddie Kenzo gye yakola nga bakamulonda ng'omukulembeze waabwe. Yagamba tugenda kudifendinga gavumenti era nayo tujja kugisaba ebeere ng'etuprotectinga. Wembuuza nti gavumenti mugidifendinga kwani, kitegeeza ku Bobi Wine. Era gavumenti ebaprotectinga ku baani, kitegeeza nti ebaprotectinge ku bawagizi ba Bobi Wine. So kati bali bwakati bababuuza nti bw'anaakubaako 3 tebagenda batwala mwena babafule ba SFC. Ate nga kye bayinza okukola kutwala abayimbi bonna ne bafula ba SFC ne babawa emmundu oba oli bayinza okugezaako okuba nti basobola okulwanyisa Bobi Wine. Naye kye bakola essaawa eno kibanga okubeera n'ente ekamwa ekidomola ky'amata kiramba ng'akulwanyisa akuŋŋaanyiza obumi omutwalo omulamba abukamemu ekidomola ky'amata ekitasoboka kubeerawo. Kati bano abayimbi bonna be bakuŋŋaanyiza bulinga bumyu bwe baleese okukama mbu buveemu amata agasinga agava mu nte emu gye bayita Bobi Wine. Joseph Kabuleta yavuganyako ku ntebe y'eggwanga ennene mu kalulu akawedde aka 2021. Wabula Joseph Kabuleta avuddeyo oba yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera byendowooza nti nno bikulu nnyo, ffenna twandibadde tubyebuuza nga bannayuganda. Bannayuganda abazze battibwa n'amasasi nga teri report ekolebwa yonna. Wabula we bakubye omuyindi kyasitudde General Museveni mbwangu obw'ekitalo. Njagala tuwulirize Kabuleta nzije. Olunaku lwe tukoze audio, tukoze story mpanvu naye kibadde kyetaagisa. Nja kukusaba gimaleeyo wa video yaffe like mu ngeri emu, genda maaso n'okuba ng'osubscribinga. Mu Uganda wano bannayuganda abaddugavu bafa, poliisi tekola kunoonyereza kumala. Kati abantu bonna abakwatibwa mu kutta kwa Kirumira bonna ekkooti yabata kubanga obujulizi tebwaliwo. Kitegeeza poliisi teyakola investigation. Kati bwe banga yakwata abantu 5 bonna kkooti nebata, kitegeeza omuntu yatta Kirumira tebaamukwata, akyaliyo atambula bulungi. Ne minisita yafudde, waliwo ebibuuzo ebitaddiddwamu. Singa ab'eŋŋanda ze tebaatugamba nti yabadde n'amasasi 28 mu mubiri gwe, ekyo tetwali kitegedde. N'ebintu bingi nnyo bye tutaali tegedde singa tetwawulira byava mu kuziika. Naye olwassa omuyindi Museveni n'avaayo takyayogera bya mbizi. Bubotta omuddugavu agamba ezo mbizi ze zaamuse ne kikomaawo. Ne poliisi nebanga sibye eriko. Naye olwassa omuyindi Museveni yavuddeyo n'avaayo n'agamba nti poliisi erina okuddamu ebibuuzo bino. Ekisookera ddala omupoliisi abeera atya n'emmundu ng'erina amasasi nga teyabadde ku duty awo. Kubanga emmundu bamala duty endoza baali balina ogiteeka. Number 1. Number 2 n'agamba nti bw'aba yalina obuzibu ku mutwe nga yabadde atya n'emmundu. Kwega olabye dda nti omukulembeze w'eggwanga kimukutteko nnyo n'ateeka poliisi ku nninga. Deputy IGP n'agenda n'asisinkana abayindi n'abakakasa nti okutta kwa munnaabwe si kintu kigenda kulaga nti ekigenda okubeerawo, nti kyabadde just kyazeewo buzi isolated incidents, n'olwekyo abayindi bagende mu maaso bakole business. N'abakakasa bulungi nnyo nti security yaabwe eri gguluggulu, naye y'abannayuganda yeeriwa kubanga abantu bekyanja baŋŋaye. Kati ssaawa 2 abantu bonna bagenze kwebaka batidde. Omuntu yaŋŋamba nti bw'atuuka ku geeti n'akuba eŋŋombe, gateman obanga abadde ali eri mu kiyigo oba wonna n'alwawo aba akankana ng'essaawa yonna amanyi ow'emmundu alabika wano oba wali amwokya amasasi. Kwegamba nga waliwo okutya, naye nga gw'omuddugavu teri agenda kukakasa nti security eri gguluggulu. Naye omuyindi poliisi olwassa omuyindi suddenly kamera zaavuddeyo ne ziraga ekyagenze mu maaso, tubadde tetubiraba ebyo. Ekyokubiri
ne batubulira nti amasasi bazudde cartridges 13 kana ne batubulira investigations nga bwe zitambula n'omusajja ateeberezebwa okuba nti yamusse omusajja gwe bayita Wabwire ne bamunoonyereza ne basala ne border bamujje Kenya nga ali kilometers 3 munda mu Kenya lwakuba yasse muyindi singa yabadde asse muddugavu mu Uganda ekyo baali kikoze nga bakikoze ne batuwa details izo n'okulaga nti poliisi esobolera ddala okukola investigation singa baba baagala naye nga botta omuddugavu si bye babeerako botta omuyindi oba ow'eggwanga lyonna atali mu Uganda awo yaba nti poliisi yaffe eringa FBI kati banoonyereza omu ne bamujja neeyo kati bamuleese ali wano CPS bagenda muvunaana kati ate bwagenda mu kooti olw'engeri gye bamunoonyerezaako n'ebintu byonna nga balina n'obujulizi bwonna ewoyo ekkooti ejja musalira mu strike kubanga bakoze investigations nga gyeziri olw'okuba yasse omuyindi kati nze kyengezaako kugamba obulamu bwaffe ffe abatali bayindi ffe obwaffe tebumataringa kwegaffe tuli awo teri atufaako mu ggwanga lyaffe tufune eggwanga eddala naffe tunaabeerera abagwira naffe batufeeko oba kiki so n'olw'ensonga eyo njagala okugamba Museveni nti obulamu bwaffe naffe bumataringa kino ekyokuvayo n'agamba embizi bazitwale mu kkooti era nga zassa abantu bazitwale mu kkooti so naye nga the same care gye balaga abagwira gye balina okulaga bannayuganda oba even more care kubanga lino ISMA OLAXES mu kiseera kino mugenzi era ng'agenda kuweza weeks 2 mu ttaka wabula amawulire ge tegannaba kubanga gasirika nga bwe natandise nga nkugamba nti ISMA OLAXES ajja kulwawo okwerabirwa wabula mu buteerabirwa waliwo bannayuganda oba kontenti oba bituufu waliwo abaavuddeyo n'akatambi kano kenjagala owulire muganda wange naye njagala okulabula bwe kabanga kano si yebwa ddala omutemu munnayuganda muve mu kuzanyira mu bintu bino bajja kukwata ng'okola ebintu ebitajja bajja kukwata weevume lwaki wata akatambi kano njagala tuwulire akatambi kano abula bannange wa video yaffe like subscribinga ate webale nnyo webalire ddala okubanga otugoberera addako njagala mbabuulire ffe basajja ababajjawo ffe abasajja abagenda obatwala addako ngenda mubagamba saawa zino addako agenda okufa ngenda mubagamba saawa zino era tagenda kusussa mwezi guno addako okufa nze kamubabuulire yeggu addako okufa agenda kufa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno nze agenda obatwala nze mbwe nyini kasitonsasula nga kasitonsasula olabika tomumanyi gwe omanyi abantu tukola ebintu bingi mu kumanya mbutamanya okutegeera n'obutategeera kakati gwakola ebintu bino nja kusaba bw'obanga obadde tomanyi manya bajja kukwata kubanga ennaku y'abalala mugifunamu ssanyu kale nno si kirungi njagala tugende wa Simon Muyanga Lutaayo ono najja ne mubagambako mikwano gyange si mupya ne nkugamba nti banka ya DFCU yali emubanja bulindo bwa ssente era baali bamubanja ssente eziri mu bukadde 7,45,332 ne nkutegeeza nti teweewuunya ku byonna byazzenga akola n'ebibuuzo byabadde abuuza n'envumirira gy'abadde avumirira Bobi Wine kubanga ono omusajja yavumirira obukulembeze bwa mwami Museveni n'agaba beetaaga change ekiseera kyatuuka nga Simon Muyanga Lutaaya avuma Bobi Wine mumanyi ekyatuuseewo wetwogerera olwaleero era najja ne mbakolera story abajjukira ne mbagamba nti Simon Muyanga Lutaaya ssaawa eyo ne mumulaba ng'agenze mu ttiimu MK temwewuunya omusajja alina ebbanja ate nga nabagamba bano abantu buli we bakubaako n'akakwate baba bagenda kukozesaako okaaba amaziga kakati wetwogerera yajoyinize ttiimu MK officially lwaki President Museveni n'NRM emyaka gye bamaze 37 nga batambuza ekino nenjukira Simon Muyanga byayogera Simon Muyanga
omwana kati balese omwana kati president Museveni aleta omwana Simon Muyanga mwana nasobola ki FDC era FDC zekasana uli Simon ngatandise okuba Bobi Wine nomanya nti nemmanya waliwo ekigenda maaso kasana uli Simon ngatandise okuba Bobi Wine nomanya nti waliwo ekigenda nemmanya waliwo ekitambula twagala okuyozaayoza sebo Simon Muyanga omwana wa Teite omwana weika yagambye mbu ayagala change kati I believe in change kati agiyisizeeyo if people want change I believe in change ati watu I believe in change and people want change. I've seen MK and I've not seen MK doing whatever but the father has been doing ABCD but this is MK a new kid on the block. We haven't tested him yet so I'm looking for change. So the change is here. We have not seen MK. We are going to see MK. Simon Muyanga netugamba nti congratulations. Now you know Uganda is our country. And if change comes, and you know all along I have been a man who advocates for change. MK has no problem and we are going to work together with him. Congratulations Sebo Simon Muyanga. We congratulate you. Banise mikono. Era nafe tugamba zikiriza naye ate kakujukizika. Bagamba nti embizi tekiwuka. Eyo muntu asokola ki? Okukyuka. Kati embizi bade kiwuka. Ng'omuntu yakyuse ntu yasobola okukyuka katambulirawo njagadde kaisaawazi Simon Muyanga utali owaffe mwennyini gwe omwana wa baba omwana wa Teite naye omwana yakuba Bobi nga akagoma ayingidde naye wa Bobi Wine maze okulaba aliko omulyo bw'ovuma Bobi Wine ofuna ebintu bikyuka Bobi Wine kasi omutandika oyinza ofuna oba nange tandika waŋŋamba ebintu bibiri nti bw'otapiikinga ogwa bw'ovuma Bobi Wine kale